Hello guys, olunaku olwaleero ngenda genda mu banka okulaba emisaala egitambudde gitya enzijayoko ku ssente. Jjukira kati tuli mu mwaka mupya, buli kimu kikyuka naddala munene eggwanga lya Saudi Arabia. So I'm going to be taking you into all the process. Ngenda kujayo ssente, ngenda zijjayo meka, taxi agenda kubeera meka, byonna ngenda kubanga mbibalaga. Gwe kyolina okukola kubeera nga osubscribinga. Jjukira yenze Sheila Adita, beerako ku YouTube channel yange, commentinga wansi ng'olina ekintu kyonna ky'oyagala okumanya waka gwe tuteekayo mulungi nnyo. Teweerabira ku subscribinga, kwatana ku notification bell. So let me get ready. Eno ye abaya yange ngenda kubanga nyambala. Jjukira feeno twambala abaya, jjukira obudde bubi nnyo 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 ebweru. So I'm going to start with my abaya. As you can see, maze already okuteekako ebintu ebibuguma. So oh my goodness. You know, chika nga nzimbye nnyo, nzimbye nnyo. Bwenti bwenfaananye guys. Maliriza okuteekako abaya. Ekiddako okuteekako kakaaya. Now ngenda kwesiba kakaaya. Bismillah. Getting ready kugenda mu bank. Anti nze ndi mukyala musiraamu. Ngenda fundikira wana engeri gye sitalina pini. Then buno imbusola eno. Ndowooza mukiraba ka spray. Spray tebazikuba mu nkwawa, zikuba ku lugoye n'owunya bulungi. Ndowooza kiwedde. Ngenda kuba mbatwala mu process yonna, ngenda tambula ntya nga tuli mu mmotoka, ssente ngenda kujjayo meka, byonna ngenda kuba nga mbibalaga. Mwekumireko kyolina okukola ku subscribinga, likinga, commentinga mu ever to your service. Imbaagala nnyo. Nga bwe nabasuubiza guys nti ngenda kuba mbatwalamu all the processes okugenda mu banka okufuna ssente biki ebigenda okuvaayo. Naye trust me, nze ndi so disappointed nti lwansonga ntuuse mu banka ne sitasobola kubeera nga nfuna ssente zange however much nti ssente kwe ziri ku account ate nga ziwerera ddala. Sifunye ssente
naye ngate ensonga empeereddwa ebadde very weak. Jjukira nabakoleddeyo akatambi nga mbagamba nti system erifa abakozi egenda kubanga ekyuka naddala mu lino eggwanga lya Saudi Arabia, ate era nga system yatandikidde ddala okukola okuva mu nnaku z'omwezi 2 omwaka guno gwa 2023 mu mwezi guno gwennyini ogwa January. Wabula bwentuse mu banka nenkozesa kadi yange eno okufuna sente zange, kadi yange eno nga njagala sente nenteeka mu kadi nga bangamba eri out of service, nenteeka mu kadi nga bangamba eri out of service. Kyokka nga kadi yange eno ekyaliko ekolera ddala era nga erina ku expiringa mu Gwakubiri 2023 weerina okuba nga expiringa, naye ate tuli mu mwezi gusooka, naye ate nga kuliko sente zange nnyingi ddala sisobodde kuzifuna. Wabula ngera bwe twabagambye nti ebintu ebisinga byonna mu biraba bigenda kubanga byetaagisa ikama. Naddala gwe ayina ikama ng'eri mu mannya ga mukamaawo nga ye yagikolera naye nga tokyakoleyo wa mukamaawo, naddala eri baganda baffe abatolose ebintu bigenda babeerera bizibu. Essaawa zino gavumenti ya Saudi Arabia ekintu kyeriko kyakunyigiriza abakozi, naddala kukwatirako mmwe abatoloka nga bakama bamwe babateekamu sente ne mutuuka ne mubeera nga mutolose. Essaawa zino ne woba oyagala kugula airtime kumuteeka ku ssimu bagenda kusaba ikama eyo bagikebere bamanye eri mu mannya gaani, then batandika okukola investigation omuntu eyo yakolera ikama yaani, okyali naye oba nedda. Bagenda kubanga bamucontactinga bazuule amazima, bazuula nti no omuntu eyakolera ikama gy'olimu gy'okyatambuliramu tokyabeera naye, ogenda kubanga ogulwako omusango. Nze good enough nti nze omulimu gwenkola ntambula butambuzi, nve wono wenva ewooli. So ikama yange eri mu mannya ag'omuntu omulala, eri mu mannya ag'omuntu omulala ye yagikola, naye yadde ngeri mannya gange naye nga eyina omuntu eyeeyimirira ikama yayo okubeerawo. Essaawa zino ze kampani gyenkolera yakyuka, tekyali kampani eri gye nali nkolera, bagitunda ne tufuna kampani empya ne bagituuma n'erinnya epya. Byebyo ebizibu ebiriwo nti akawunti yange bagiblockinze without any reason, naye mu wiiki ejja bampadde ennaku z'omwezi ne bampa ne period wengenda okuba nga nfuniramu kadi empya. Essaawa zino nina ogenda ne registeringa nze ng'omuntu ne registeringa ne mala nenfuna kadi empya, nfune ne ikama empya egenda okuntambuza okulaba nti no embeera safe mu lino eggwanga lya Saudi Arabia. Baganda bange mbakoledde kano akatambi nga njagala nammwe mubeereyo nga mukimanyi nti something that had happened to me kisobola okutuukako today or later. Oyinza n'okugenda mu ddwaliro ne bakusaba ikama ne bagiteekamu ne bagikompeyalinga nga gwogirina naye nga omukama we eyagikolera si gw'oli naye, munnange ebintu ebyo byonna bigenda kubanga bikwata. So baganda bange, that's it. Nkusaba obeere nga okomentinga wansi awo, manye eki kyolowooza. Teweerabira kusubscribinga, kintu kikulu nnyo. Kwata ku notification bell egenda kubanga ekuyambako whenever we upload a new video, egenda kubanga nawe ekutuukako. Mbagala nnyo.